ku mukutu ogwa Redson TV gwe wenna azenga agoberera ensonga zino nkakasa ng'ozzenga ozimanyi ebbanga lye tumaze nga tukutegeeza nti eggwanga erya Uganda okuva nga lumu omwezi guno gwennyini ogwa January mwaka 2025 nti lyegasse mu butongole ku mukago ogumanyiddwa nga ogwa BRICS ng'omukago guno gukulirwa amawanga nga Russia amawanga nga China n'amawanga amalala kakati General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye bakwata eggwanga erya Uganda ne balitwala mu mukago ogwa BRICS ng'omukago guno tebalima kambugu era tegukwataganirako ddala n'amawanga nga America amawanga nga Bungereza n'amawanga amalala newankubadde nga gano amawanga ate ge gasinga okuwa eggwanga erya Uganda obuyambi kakati no wano wonjagala obeere ng'owuliriza bulungi nnyo ensonga nga bwegenda okubanga etambula gwe abadde yeebuuza Uganda efuniramu wa singa eyingira era Uganda efuniramu wa singa ebivaamu n'etagenda mu mukago guno Shama updates nga bulijjo ku nsonga za foreign policy naddala ezo ezigatta kuggwe alwanirira enkyukakyuka kuggwe alwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda n'okubeera nti weesalirawo njagala owuliriza ebigambo bye ng'era bulijjo wetusenga tubikuwa ate naba nga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kale ka notification ogenda kuba tomissinga nsonga yonna mu ngeri endala nja kukusaba genda mu comment section teekamu obubaka ombuulire endowooza yo ku kino kubanga naawe osobola okukola research owona ddala ku nsonga zino zennyini ze twogerako neebaza mwenna abatuwa endowooza zammwe nga muyita ku mukutu guno kubanga twaguteekawo mukutu gwa buli munnankyukakyuka bw'obanga oyina complain tocomplainingira mu comment section mwokka ojja kujja mu inbox teekayo endowooza yo era ojja kugiwulira ng'eyita ku mukutu guno kasiteeba ng'endowooza yeegattako naddala kwabo abalwanirira enkyukakyuka bw'obanga obadde otugoberera kyenjogerako ozzenga okiwulira abantu abalina endowooza ezizimba ab'enjawulo tuzzenga tubawo omwaganya naddala ku mukutu guno ng'endowooza zaabwe ziyitako so kakati kankuwe Shama updates n'ensonga eza foreign policy eggwanga erya Uganda okugenda mu BRICS oba obutagenda tufuniramu wa tufiirwa tutya Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera kanzije tubeere nga tweyongerayo. Yes, Museveni bannayuganda bagamba BRICS mu wabatadde kitegeeza ki? Vaayo onyonyole munnayuganda BRICS kikyetegeeza baagala kuba nnyonnyola baagala ekintu eki bannyonyole BRICS gye wabayingiza etegeeza ki? Oyina Minister of Foreign Affairs Okello Oryem kati already BRICS ekerike yayingidde mu Uganda waliwo Minister wa Internal Affairs muveeyo munnyonyole bannayuganda BRICS gye mwabayingizaamu etegeeza ki? Leka mbabuulire munnayuganda mulaba omusajja ono abatinkuulira ntalo nkiddamu Museveni abatinkuulira ntalo ne bagenda bakuba nga temumanyi naye nga tono omusiru yabikoze mutandika okwogera binene abantu beboogera mbuno busimanyi Gaddafi we abazungu bagenda mu Libya simanyi simanyi Libya bagireka kutaka nga bajonoonye okitegera ne Museveni yali mu kubitankuula essaawa eno bannayuganda bakubuuza BRICS gye wabataddemu etegeeza ki tebagimanyi okitegera munnayuganda kankubuulire obutemu bw'ono omusajja bwali mu bakolako nga temumanyi yakabayingiza chata 3 zali mukubayingiza nenga zino chata okuzingira ne muzinyweramu muyina kuyiwa musaayi mulaba kigenda maaso mu Ukraine nga kye kino okutuukawo mu Uganda okuyingira zino chata muzinyweremu okitege chata zine 3 okuzingira ne muzinyweramu muyina kuyiwa musaayi kubanga chata zineno Uganda okuziyingizaamu omusaayi gwayika gwasooka gwali gwa Ssekabaka Mwanga okitege omusaayi ogwokubiri gwali gwa Daudi Chwa mutabani we then ogwa Ssekabaka Muteesa owokubiri zezino chata Museveni zali mubagiramu aleta opposing chatters ezili against zino nenga ate chata zino za musaayi esooka Museveni yabayingiza nnamu naye ekintu kye yakola ekyamaanyi nnyo yabagamba mujje musinika amanyo tuleeta abagenyi akuleetera abagenyi abaleese omusaayi gy'oli naamu akabinja kano kitegeeza lutale eri Bungereza Uganda is a Commonwealth state eri under Bungereza okitegeera ekintu ekyo eri under Bungereza era endagaano zino bagambye gyemisaayi 3 egyayika Uganda okuyingira endagaano ezo Museveni alese nam akabinja kano kalwanyisa Bungereza it helps colonize the states to decolonize yakiba ingizanga temumanyi wabula freedom fighter waffe gwe tulina his excellence Kyagulanyi n'abagamba temusinika ya amanyo era twasimba bitoko kwekalakasa ne tulaga Bungereza nti ffe tuyimiridde nayo eno namu biri ku bya Museveni teyavayo kunyonyola munna Uganda namu kyetegeeza nenga ki minister cha gundi cha foreign affairs Okello Oryem kireo kitikkaga nnyo nga weekiri tekyanyonyola munna Uganda okitegera Museveni yabayingiza chata ya G77+1 yagibayingiza G77+1 nako yamba colonized states to decolonize G77+1 patron waka na akabinja bamuyita China ne China nayo yegatta mu lutalo olwokulwanyisa Omungereza okutwala koloni eya Bungereza oba protectorate ya Bungereza gye bayita Uganda
Okitegera Museveni bayingiza chat eyo nenga teri mu Uganda amanyi nenga ate kikakata ku government okujja okunyonyola chat eno nojja nonyonyola ubiwazi chata ze muvamu obabuli obulungi bwazi no chat empya zo bayingiza obe endagano zine empya zo bayingiza ani yakikiriya bana Uganda kulweze endagano ze mwakola wamwe mwakikiriya family zammwe okitegera Uganda president yabagamba nyo ntino this is one man's business je yafuka yakafula makage mwe banasa inakubagira jali abasali ya buli kimu kye mwagala eyo chata eyo kubiri yabayingiza G77+1 One is China. China is another colonialist. Aliwo. Russia is another colonialist. Aliwo. Era tulabe mu West Africa, Russia ne China bali mukutwala amatwale ga France. Kumachano olweggulo. Okitegera? Kumachano olweggulo mu West Africa, batwala amatwale ga France. Museveni akabinjako yakabaletya nakabatera we Uganda. Teri mu Uganda amanyi. Teri minister avayo natandika kola antwe oyokero oliye munne wa internal affairs. Teri yakola antwe najana nyonyola bana Uganda. Yabi bateka mutesi na asirika. Okitegera number 3 Museveni abayingiza BRICS is another war, another economic war. Museveni ali mu American foreign policy mwali kati abrekinze gundi je bayita American global interest. American global interest majorly commercial interest or financial interest. No tawlo abayingiza kana akabinja kano kalwanyisa economy ya America, kalwanyisa World Bank, kalwanyisa IMF. Kalwanyisa World Bank nga baforminga bank yabo je bayita BRICS Development Bank oba BRICS Bank oba New Development Bank wosobolo jita naye nyuka je oteka BRICS kalwanyisa World Bank nenga World Bank eno mwabajamu ebabanja sente empitirivu IMF ebabanja sente empitirivu kati Museveni bwayagala alume zino bank alume World Bank aduke mu BRICS kinasoboka nga mabanja temunagasa sulaga World Bank gemulina yaduke mu BRICS agendeyo kinasoboka ne mugenda bugenzi ne World Bank ne batunulya butunulizi kitegeze bugaga bya mwe bagenda biwamba Uganda esigala ngati yote China kyabugaga nga bina bili kumbuzi naye ono musiro ne yaje okubbe gwanga lyaffe nakabinja kaka ababbi tasobola banyonyola okitegera tasobola kubanyonyola America etubanja sente empitirivu ku myaka anezenge etuola okitegera naye tanyonyola mu Uganda lwachadduka mu BRICS akukuta bukukusaji kwese okitegera ajikwese tanyonyola Museveni banasi bagamba vayo banyonyole BRICS chechi ngenda kulemeza mupaka wona avayo nonyonyola BRICS banasi it is upon you, it is your right okubuza Museveni BRICS je watu yingiza tugasachi then Museveni aveya agambe nti America ebadde ya sente za masomero zetu ola ngejja nezirya ajja tugambe nti America sente zebadde tuwa ebadde zibeze ngudo si America abo bebazimba express highway bebajizimba ekyasinza okubanga ye bay enyenye nnyo munsi yonna America bebajizimba kakati katugende ne China ye nakatinga cost sajabi tugambe musiba China bebajizimba jango binyonyole banansi otugambe nti loan za America mbi nnyo yowe kwa sente ye inokola ne mu project okitegera ojo tugambe nti Bungereza no munnange yatwala ennyanja yafu jibaita Lake Victoria era kati yetta abavubi netwale nnuni si mu China jango bitunyonyole wa BRICS BRICS yezokola mu Uganda erwanisa commercial interests za Bungereza na America okuba dola ojo tugambe nti wagagayi eri mu gold wa Uganda company ya Bungereza si ya mu China etwala gold waffe ngafete tufunamu ojo tugambe nti munnange America ne Bungereza babinyo batwala gold wa mwenga baita mu company yabo jibaita wagagayi okitegera ojo nyonyole bana Uganda nti bridge y'omulwere okugwamu omusenyu ogwo gw'omulera sike gukola amatala ga chandalier era omusenyu guno America bebagutwala si China gutwala si yasulamu olutindo olwo jango binyonyole bana Uganda babyetaago bimanyo bubi bw'abazungu bano then otugambe nti Russia ne China bebalunje nnyo yesonga kyo giresenga option Museveni okero lye mumuveyo munyonyole bana Uganda BRICS etegeeza kikubanga nabagambye guno musayi gw'abaleetedde ono Museveni tabagalangako essaawe n'abantu b'omu Zimbabwe bakaaba olunaku yakera ku macha n'abaja mu Mugabe n'abaja mu foreign policy ya Bungereza ne America n'abateka mu ya China ebyobugagga bya Zimbabwe bitwalanga bwe yeyagalide video nagibakoledde sijja biddamu yo bilinki obileta wana gendo kebere video edidide eyokusatu ku page yange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752
44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.